You come to the center. Yauta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bwayita mu kamoli. Gasile kabasindisi binyo bali walirwa. Zungururu. Dolaitina lo ahomela bawala na bakade. Do you feel nice when you sit right singing, dancing? Singing biki mudright awomerera. Okyalemedde ku njaga y'ebikoola toyinza kubaamu kawoomerera. Kubanga ogomuddo it is a plant of God. God created a man and he created the grass. Kyekisinga okunyumira. Era kologwo. Simanyi gwe waloze ne parliament ng'eteesa okuwera amayirungi. Obwedda buli lwe batuuka ku mayirungi n'enjaga ng'emizindaalo n'amasannyalaze bivaako. Umurondo. 2. Omujaja. 3. The subject of grass. Sewungu ne Muwanga Kivumbi be bawagidde amayirungi gasigalewo. Naye ate bw'okitunulamu ennyo oba kituufu kubanga amayirungi ne Walagi kiki ekisinga okwokya ekibumba. Kikikyo ebyokuwera amayirungi tubireke. Kizikiza tekijja kutuganya deputy speaker bwe muba muwandiika mu Hansard right abantu bongeremu awo. Abaganda atemweyambula Abamerika beyambula. Abaganda atebeyambula Abamerika beyambula. Abaganda bawano basinga kweyambula. Abalala beemansa ne ku Facebook oli ajjamu buli kagoye ne mwerolera ekitalo bwagira ndi mu nsonyiwe. Leka nga wabulinaga nti bamusonyiwe. Ekikulu kwe bannayuganda naddala bawala baffe kwe kutandika okuyisa obulungi. Tudde mbasenga. Mukwano gwoyo gwe bakusibako mbu simanya biki gwe wandibadde owa amagezi ago. Sebo ye teyalinda nanzikiza kukwata. Kubanga ffe twabanga tukola ebintu ebyo nanga ne taatwazijjangako. Naye kati mmwe mwina conception empya. Siya naawe. Ebyo ebintu nno nga bisuula eddalu abalalo basanga ku mbalaza emisana ttuku. Ekyo bakiyita kukwata lubona nga Guinea bwe yakutte Uganda Cranes. Batunyiza omupiira kale buli kiseera ffe tuvaako ku ssaawa esembayo. Kakati simanyi ndoza tuterezeemu oba oli awo abaana oba abazzukulu tubaliraba ebibala bya Uganda Cranes naye ffe omugigi guno ndowooza biganye tusigadde wagira Manu Arsenal n'endala sibalimba. Ne Manu enkya yakukubwa tusigale ku Uganda Cranes yaffe tewali kyakukola. Koki Micho wamma tukuwagira. Micho atuyambe mu Uganda mu nsi yaffe Uganda asale busazi addeyo ewaabwe tasawaana kujja mu Uganda kubanga kenyini walonza ayogera singa musisinkana bwenti tuvaawo bubi nnyo. Micho gwe weewerera ye yabadde mu kisaawe bajajja waalu ne Ande Mwesigwa be baazanyi. Ne Ande Mwesigwa weegabula buli kaseera gw'okuba engato mu box gw'okwata tekyalina mupiira gwasamba kkiriza nti akaddiye. Kati mwadde mwagala ba defender bakole batya ngo busajja butuli bubi. Bano ba Ande Mwesigwa batuviire. Tetukyabagala kutimba kola bya majani. Singa yatebye singa sigwe muyimba wano nti asigalewo abawagizi bwe mutyo. Mulinga abapoliisi abamu betwawulidde abeerabira nti baweereza bannayuganda bonna so si tebakolera NRM. Bakiriza gwe bakaleko baganye. Gambye waliwo emitenda gye bateekeddwa okufolowinga. Kiriwa mu mateeka in diplomatic language kiriwa nti balina okugoberera emitendera bwegiti. Bakaleke ogambye babeesigye okutwala ekiwaaniko kw'embase ya Congo ekibanja Sam Mugumya balina kusooka kugenda mu ministry y'ensonga z'ebwerwe kati tusomese eko kiriwa mu mateeka. Where? Could you cite? Bino ebyamugumya tebijja kuggwa mirembe. Abanoonya gye baamusibira mwenyweze. Naye kati nga bwe ngambye tutandise okubugumyamu. Warm up eri awo abaamagye bagamba
nti ennaku za Mugumya ziweddeyo. Well, his days are over now. He's been arrested by the Congolese forces. Bwana Pada Nkunda, his days are over. Kooti yammwe ng'eyanguya okusala emisango. Kanankunda amanyi singa Comrade Mugumya afuna ekizibu kyonna e Congo eyalula Nkunda ejja kubeesiridde. Naye omusajja nammwe mumusaasire kati mwagala ayogere ki? Awaana FDC n'ogamba ennaku za Saamu ziweddeyo. Walabira ddala Kanankunda nga yenna amegeredde. Oli mwogezi w'amagye ssebo mumusaasire. Mu mbeera eno yonna nze omuntu gw'ensaasira ye Kanankunda. Kanankunda yayogera ebigambo byali bya kisezi, byali bya kirogo. Byonna bya zungururu.